abazadde amaze okubaneebaliza era kaakati nze tugenda okutandika omukolo gwaffe. Tugenda kubasaba mutuule mukalire. Mbadde mbuuza nti oba buli omu amaze okutuba ekyokulya waliwo atagala kuba kyakulya oluganda kyala kyaliyo kiswezi tonakubakuaa kati bannange mbadde ngenda kusaba ekiseera ekigenda okuyako tugenda kuwuliriza ebakubiriza abazze basukubiriza okumala ebbanga tutomweza bwa mukama kutyebongereza wano olwaliro kintu kikulu n'okubeera nti ali mukulu kakati nze mukulu w'abano bonna kakati neebaza katonda nti kizza olwaleero nti wenava ono naddawo ono bwe yavaawo ono naddawo ono bwe yavaawo oli naddawo oli bwe yavaawo ono naddawo ezo singalo z'amaanyi tulina yakayimba katonda twemwebaze enyinezamate ula webaze ekiseki owe kikanjuluku agala ekisanja mwongere ekisanja kakati ku lw'abaami b'e Greenwich nyimiridde wano okusooka byonna okwebaza abantu mwenna abazze ku lunaku luno olw'abakyala, naye nga newankubadde neebaza abantu mwenna nsaba okwebaza ne sikwebaza yenna abakyala mwenna abakoze omulimu guno olwaleero luno. Nja kubasaba muleme kwekubirako mu ngalo, kate kansaba abaami babakubireko mu ngalo. Bw'oba okubya engalo ng'oli mukyala nja kusaba oyambale ekkooti, omwami ayambale gomesi. N'olwekyo nja kusaba abaami mwenna muyimirire. Abaami bw'oba ng'oli mwami yimirira. Bw'oba ng'oli mwami yimirira. Yeah, all right. Kaakati nsaba abaami abantu bagenda okwebaza nese kwebaza yenna nga bagenda kugamba nti tweyanziza tweyanzeege ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ndi kumma okulya ne kulya omwoyo nayitanga babiri ebisinabyoka nekwegamba tweyanziza nnyo tweyanzege banyabo mwebale nnyo mwebali ddala okutuwa ekijjulo kino. Ebisigadde mu nsabe bagenda kuntuma ate mbireete sipesiyalo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Amannya agange nze Richard Mukalubo ntula ku Mutala Croydon, nze vice chairman wa Uganda Croydon Catholic Community. Neyanziza Mukyala okumpa akakisa kano okwogerako eri abakyala. Abakyala bannange mbaddeozaayoza mbakusa okutuuka ku lunaku lwa Mother's Day. Nembebaza okulabira abaana baffe ate n'okulabira ffe ebibedde ebikulu kubanga naffe tuli basibu nnyo twefunira ddala nga ate abaana baffe. Kakati nno nga buli lunaku lw'abakyala era nga lunaku lwa Maama, nze siraba nandirisizza ate ffe abaami naddala abaami ffe abasajja abakulu abali wano bannange bamaama nge bamubalaba bali wano bakyala bafugaza babafuka bamaama naye ate bamaama bakutalya ddala bannange gaffe abaami tubagayanirira nnyo bamaama tugaalira bamaama ekampala eyo maama n'omwana bakatungulidde kaboodingi maama n'abeera nga nebagamba mama akuna ekiti kyamufumise yabadde alwa ayabadde ku ttale ng'anoonya akabongo
Kampala mukaita kabogo nasaka tulita lukula aiseko mukwawa nimba zima matufu nota fina sente wakati kabya mama wo kabyodola abantu bilimba bamama bafa abamu tubena nokweka amabere baswambiwero neyika tuli wano katano bitikula kabyo kanywa akabato kanywa netulema nesulira bamama Mama wanange tukako tukosana kubagize Kampala abamu obulabula bwekutikisa bingira mu kisenge naye era omanya tukakoma tukula mama nolama tumatukula mama Eyatageka bamama tubalisa sabuni loyonenakamala metiba sabuni noga mama sabuni kunyamuye akanitwekitikisana Nisana tanda kuama, mama matwani sama. Naga mwana angefanya wabedi mama mafuta mnyama yeye. Wana kitu sana. Mama matwala bide. Uwade nakino kuna ibako baba na wafe na wachala wafe. Zoka meza na zinonya na yeye wana kilekepela na mama. Mama machukuru, mama machukuru. Mama toika kuna yote wala. Sikama nti omukyalo sofuna yomala naye maama owolenze kata mama w'abaana bange nange katolakola kigambo maama toyita mufisi maama toyita akati banange kulira abaami omenaabana mutukire ba maama okuleyo kasimu naye nomala omwezi gunaba tukire mama wesimu nomala omwezi gunaba tumanyi mama wo yasuse Wanange sisi faba. Toa kubize tukireba mama. Kure kasimu. Ulizo kwa mwaka tubide mama chikombe. Ndotomani mama wa sura. Tomwide kabla kitu rusa ina kamwe. Bachaza wanataka katika wageni na yeye kata kwa simu. Bana abambi tulibaga yao. Nyonyo kwa mama. Basaba bisabi kweteko tuyoke kutakira bama azidanga kati mchala pa kubyange yeye bayanziza sebo experience yetu ya Luganda sipenda kulevuka ndabye ebintu bingi Luganda mbadde sikimanyi kale mwabayi wano temumanyi Luganda genda olweyo okwo ojja kulaba abaana bo nga tugyenga olabe abakozi bebayisa baana bammwe oba bazibuze bammwe oba abaana bammwe kakati nabadde mbaayo kama nangamba kiki ekituze Lungereza esanga ngalo mwana besidde ate nina Luganda wange obwadde basaba $5 million every 3 weeks zinanvaawa zeetaaga okuba nga tuziina for 2 years kale webale nnyo okwogera ku kyala maama naye nze kyensaba abaami oba n'abakyala kuba maama abakyala mwenkalekinde abaami bammwe okulagirira bamaama mutoolengako ssente muziteeka saidi kizo za bamaama ate waliwo n'ekizibu bannange kyenalabye abantu beetaaga diapers abakuzi oba nga bazeetaaga naye diapers ziri very expensive ogenda n'oweerezaako wano okola kinga ate weetyamaani nakyekiriza Uganda kale daipa kazibeera mu 3 zigula $7.50 omuntu abeera Uganda anaakyakoolinga atya kakati ziringa pound oba 5 That's a lot of money in Uganda. Bannange mulabirire abeeka
mufayirire awo kiki ekikuyingako ne bazadde bamwe oba ne bakama bamwe. Ekyo kyenjagadde okwogirako. Ebalire nnyo, ebalire ddala. Tulina amazina amaganda ge gagenda okuddamu.
z'abaami bwe baba bajja muba mujja mu kkanisa kubanga ate twetaaga nnyo naddala abavubuka abaffe nabo okubaleeta mu kkanisa kubanga wekituuse wanatuteesa okulaba amakanisa abakadde kebisigadde mungi naye olinaavaawo abaana baffe bo bagenda kusigala waabwe omulimu gwaganako ffenna amaama ne bataata okuyiriza abaana baffe okujja mu makanisa ate nga bataata badde nsaba omukolo gwekubaganga olunaku lwa abakyala oba lw'abaami bannange temuwuliriza nsaba tusirike mutubawolera kikasani naye abaami naffe tufuba okwambala amakanzu tusobole okusapootinga abakyala bano n'okutwala empisa yaffe y'obuwangwa mu maaso nsonyiwe nja kwogera ku saidi eyo kubanga nze amannya agange nze mulangira mawanda kino tulina okwongera okulaba nga kalite yaffe ya Buganda tulimeekeyuninga bannanga amakanzu abantu abasinga kutambula mugende kampala omulimu omwana ekanzu sente ntono nnyo abaana tubayigirize okwambala amakanzu kubanga ekijja okuwa n'omutima okutandika okujjanga mu makanisa n'okulaba nga tutumbira naddala emikolo nga gino naye nga tuli mu ggwanga lyaffe y'obuwangwa amakanzu n'amagomesi ekikakata ku baganda bokka nze ndabira okwalobaga abasolo bangi n'abazungu ate ne bannaffe abava engulu eyo era abakyala bangi basalanga mu makomesi n'olwekyo bannange twoleke okuuma obuwangwa bwaffe n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso atwambala ebyambalo byaffe obuwangwa naye abaami nsaba nnyo okukkiriza tusuuliridde nnyo endowooza ekkanisa ennaku kubanga ndaba nga abakyala wano batubyamu emirimu mingi abaami netukola nnyo naye tufeeyo tuddemu okujjanga mu kkanisa kubanga buno tulina okutwala mu maaso neyanziza nnyo mwebale nnyo bamaama tutegerera olunaku luno tubadde bulungi nnyo eyanziza nnyo tweyanziza Abasaba Luganda bamaama tubasanyufu nnyo olunaku lwaleero tweyanziza nnyo ebirungi bye mutukoledde ebirungi bye mutukolera ate era tweyanziza ekijjulo kino kye mututonedde Abaganda bagamba tutwala bingi atakuse ku mugo naye bagamba kabo ka muwala kajja kajjudde era kaddayo akajjudde naye naffe abaami bano bantisse obubaka buno ekyapa ky'ettaka y'ennyumba emuyenga Maama wemuyenga temwagalayo mwagala kololo kale mwagala kusaabala oba ntebe mu ntebe ekyapa kya Luganda hiiru ekyapa kya Luganda hiiru ngampitema abakyala ajja wano kimukwase olw'abaami bano bonna sebo omumbejja tusiima nnyo bye mutukolamu mateeka batulira abaana okufumba tukudaabuda n'okubeera wano okukumaamuma naye ngero mwogezaako wagambye tulaze okusobooza kw'amaanyi wabula okutunuulirako leero abaami be bano naye mwolwo kiraba ejjudde ate
tenga abaami balinga 10 mutwalika nkaaga ku kyaki naye bano naye katono kasira mu liiso wekadde eri omumwanga okola otya ogaaya tweyanziza nnyo tweyanzenge ekyalo ekyo kinene nnyo munyumba yonna mu kyalo kyapa kiri muyenga takiryawo mukama abawa omukisa kiriko n'ekituma kyamayinja mwamusinsoyebanateko twebaza mukama banange sala tugatenga lwonna amabirana mutima mwebale kubeera bataata balungi mwebale kubeera baami baffe balungi mwebale kubeera mikwano gyaffe kyekisinga obukulu basinga temuli mikwano gyaffe temwali bigowa mukutuuka obululu naye olwokubanga mutwalana ate kyekiyinza makala twebaziga ne tweyanzenga tubasuubiza kubanga tuzakyala ate abakuumira mu kuba abayawulira ku kyapa kino kibeera kiruma bulungi ebinoobero bakugamba akyala muwe amuzambekasagasinga n'ebibadde akati nozetali bwasimbiranaga baami bakoze bulungi bakuutire kyebazigamba lasitayini so tweyanziza nyo tweyanzenge mukama bawo Abebazibwa b'Oluganda nze Stephen Sempasa neddira Maama yabanzaala mukyala wa Kiba tukiraga nti ndi muganda w'omukibikibi oba geregere boogedde bingi eri abakyala naye teriyo abagambye nzekevudde njagala mugambe abakyala temufiirayo ddala kugenda kukola exercise mu jimu abakyala bangi balwadde amagulu tebasobola kutambula tebasobola kuyimirira etteeka ligamba exercise throughout life nze ndi sports manager nga ndi member wa football association okuva mu mwaka 85 paka 32 mukubirize nnyo abaana abato okuva ku myaka 5 okoma ku 12 okubeera mu sports abaana baffe gye bagudde banywa enjaga ne babaluka kubanga tebalina kye bakola omwana tayagala kuwa ddiini mupangire program bw'aba tasoma mutwale mu jimu swimming tennis cricket basketball the highly paid person around the world is a footballer Messi ne Ronaldo bafuna sente zipitirivu nze sirabakula bali mu baana basamba mupiira nze saazaala balenzi naye mufube nnyo abakyala bali wano abalina abaana abato abasamba omupiira bavuga benzi kubanga baalabuka n'olwekyo njagadde okubabuulira mulabuke mutwale abaana mu sports kyo kimaze ekyokubiri abakazi abaganda baali tebakkirizibwa kwesa mweso Luganda nze ntuula kakiiko executive committee ey'omweso Luganda omweso twagutwala mu Olimpe ne bamukkiriza nkubiriza abakyala baatulumba ne batubuuza baffe abali kakiiko lwaki abakazi abaganda tebakkirizibwa kwesa mweso Luganda ansa yatubula abakyala baatubuuza nti mwali mutugaana okulya enkoko embisi enseenene naye kati ye Bulaaya tebazirya baali bafuuseeko amabeere
oba amatu nga sirina kyakuddamu. Kaakati abakyala bakkiriziddwa okuweesa omweso Luganda. Ojja kwesanga nga wano waliwo abakyala abalinnya ennyonyi okugenda mu Olimpiki okuzannya omuzannyo ogwo. Omuzannyo ogwo twakutaddeko amateeka e Makerere University, ate era tugenda Geneva mu World Intellectual Property Organization omuzannyo ogwo okuwandiisa nga property yaffe. N'olubugo Abajamani baali balutuddyeko nga bagamba nti property yaabwe naye twagibajjeeko naye tugitwale Geneva mu United Nations. Omweso Omuganda, olubugo, engoma eŋŋanda n'engalabi byonna bya Luganda. N'olwekyo abakyala bakkiriziddwa okuzannya omweso. Muzannya ludo draft n'omweso mulina okuzannya. N'olwekyo nze njagadde kubalabula nti mutandike okuzannya omuzannyo ogwo. Gujja kubaamu ebyassava biri ebigenda okukolebwa. Munsonyiwa okwanjula ensonga eno, abakungu ba Kabaka baali badde bajjanjula naye sirowooza nga bakimanyi. Naye nze njagadde bayamba tutandike okukola ekintu ekyo n'abaana baffe bayigiriza omweso kubanga gukuusa international. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye mufeeyo okukola emizannyo kiyamba obulamu. Ompise Mukama Yesu, kazi jejo.